Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okufulumya n'okulangirira enteekateeka ey'okuddamu okulonda bassentebe b'ebyalo mu ggwanga, bangi ku bassentebe batandise dda okuteekawo obutiisa okukakasa nti entebe bagiwangula. Mu disitulikiti ey'e Kayunga, ssentebe wa Bugaddu Charles Bwatte asazeewo okuyita olukiiko olw'ekyalo okubawa entebya y'ebyo ebituukiddwako mu myaka 23 gy'amaze nga bakulembera. Nze nsazeewo okujja mu lujjudde lw'abantu abaanonda. Ono asoose kubategeeza nga bwe yagonjoola ekizibu ky'amazzi nga ssaawa eno ekyalo kye kirimu nnayikonto nnya so nga n'amazzi g'emidumu gabunye buli wamu. Bagamba tetulina kye tukoze, naye LCA ey'e Bugaddu y'ekyasinze okubeera ne bbowe ezisinga mu LC zonna. Mu ngeri y'okwekubira kakuyege ssentebe ono ategeezezza nga bw'akutte obulungi ekyalo naddala ng'ayigiriza abantu okukola era ng'obuvunaanyizibwa bumuweebwa kye bumulagira. Ngenze ndaga abantu ebyokukola nga kyenjagalira ddala tusobole okulabika nti twenyigira mu mirimu, tuleme okubeera bakireeresi. Ekintu ekisinze okutuleetera obuzibu wano ku LC yaffe, tulinamu embeera ey'okulabika nti twagala nnyo okurelakisinga. Kati ayagala abalala bonna abeegwanyiza entebe eno obutawuddiisa bantu nti ekyalo tekirina kye kifunye mu myaka gye kubanga waliwo n'abavubuka be yawa emirimu nga ssaawa eno balya ku ye. Okumanya nti nkoze bulungi n'abantu bange, abantu b'erosi eno ndina abantu be tukola nabo abasuka mu 30 ng'omulimu gutuuse. Mukitegeera ekintu ekyo, baana baffe basobola okufuna obusente obutontono ne basobola okugenda nga bagula sabbuuni, basobola okugula ebitabo, basobola okugula peeni. Mu lukiiko luno ssentebe akyogedde lwatu nga bazze okwebuuza ku bamulonda oba bakyamwetaaga era ekiddiridde kubadde kumusoyasoya kajojjojoji w'ebibuuzo ku ebyo by'atakoze bulungi era ne bamusaba awummule n'abalala bakulemberemu. Ebigambo mpulidde bingi era ate biki mbuuza bw'ata akomawo oba tadda. Mwana wange weebale kumbuuza. Ambuuzizza nti taata okomawo oba nedda. Sitamina akyaliwo nkomawo. Nsuubira nti omuntu buli w'okula wabaawo abantu abadda mu kifo ekyo. Kulonda omuntu omulala tetuganye. Omukazi awangala mu bufumbo y'omukazi ow'empisa ennungi. Ssentebe alabise ebigambo by'abatuuze tebimusanyudde era n'abategeeza nti obukulembeze si kufiirawo. Munsalirewo leero bamusazeewo nti nkome wano. Bino si bya mpaka, bino si bya kulwana. Olw'okubanga ebyalo ebisinga birina obutebe, Masitula Mutese omuwanika w'ekyalo ategeezezza nga abeeyambisa obutebe buno bwe babukwata obubi bw'atyo n'asoma buli omu erinnya okuleeta akatebe k'atazza. Tulina mukulu obanda abaamu bw'oyinaku omukoba ati bakubanda obutebe bubiri Bugaddu. Tulina mukulu awiino gabeeta mutabane w'oloowo mubanda yakatebe kalala. Tulinayo mukulu Bakaali tumubanda yakatebe kalala. Mu ngeri emu waliwo abatuuze ababuuzizza ku nsonga y'ekizindalo ky'ekyalo oba nga kyali kizizza ku ssente yonna mu kyalo. Bano nabo baddiddwamu. Ebizindaalo ebyo byalinga bya bwereere oba nabyo babisololezangako omusolo. Bakadde bange eri bizinesi si bizinesi nti efuna, bizinesi nfu etambula bwetu na bwetu era nakati naye byonkakasa nti biramu ebizindalo byewaggulu naye twafunamu entataganya. Abantu bakola ki? Bajja ne bagamba ebizindalo bikole ki? Bive waggulu. Tibakyagala kuwulira bizindalo byonna ki waggulu era babijjawo ebizindalo ebiri. Mu nsawo yange eya kizindalo ekyo kirimu emitwalo 2 ze ssente ezikirimu ssaawa zino. Ab'okukyalo Bugaddu nga bali mu lukiiko lwabwe ngeno ne ssentebe w'e Bugaddu James Kiryoli agenda atambula nju ku nju ng'asiibula abantu oluvannyuma lw'okwesimbawo n'awangula obwa kansala bw'omuluka. Badde nsaba akakiiko kaffe nga wetaffe tukoze tuleme ku abantu batukoowe tutandike okweraga okukola ki kulwanisa abantu. Buyinza buno si bwa pulezidenti yasooka agenda mu nsiko n'alwanira nabufuna obwaffe tubufuna mu bantu tubuleka mu bantu. Abatuuze bamusiimye emirimu gye gyakoze mu kisanja kye ekimu kyokka kyabaddeyo akamala ku kifo kino ekya ssentebe ow'ekyalo. Bannange omulimu atukozeemu bulungi, tusiimye nnyo, tusiimye
kubanga ayagaliza yalaga era yongera otusakiranga wabadde atukolera wano yasobola kuba nga atuleetera ekitongole eky'abazungu ekyokuba wakinkwatako okumeza emisonjo yange paka mu erevu. Enkola ya ssentebe okwanjulira ekyalo ebituukiddwako tetera kuba ya bulijjo era nga n'abo abasiibulayo babadde bakulembera mu mirembe tebatera kulabikalabika. Omulimu gw'okukolera abantu